it is God, not tribe, who gave us identity, and that in the eyes of God, we are one family, baptized into one body, one faith, and one church. Nkusaba hasooka olaikingeho Bobby Kyagulanyi mu church atabuse olwa okukwata abantu baabwe era wano wasinzidde n'asaba Mukama Katonda ake ku ggwanga lino kati n'ebisesa beera z'omukwano mu church ne Bobi Wine bibino byonna mbikuleetedde likinga subscribinga. Uganda is a beautiful nation, a gift from God, and like any family, it is strong when it is united. But a divided house cannot stand. So let us be mothers who build, not break. Let us be mothers who love, not hate. Let us be mothers who raise a Uganda where every tribe is respected, every child is safe, every heart is open. Because in the end, a mother's heart knows no tribe, and neither does the heart of God. Raising a child in itself may be very hard, but I ask all mothers to take the example of Mother Mary. President w'abantu. Nange kankozese okwagaliza olunaku lw'abamaama bulungi ne bamaama bonna. Ekyo nekinyambye engeri gyenkwagaliza olunaku nga tuli mu Eklezia. Timote Ssaabavubuka yakoze okusalawo naye era agenda kuttibwa mu kifungo obutukuvu. Maama nno gy'otabeera nze mbeera nsomooza mikwano gyange gyonna okugattibwa mu kifungo obutukuvu. Nina ne mukwano gwange mbeera naye nnyo eyo tumuyita Ssaabakatuliki, si Ssaabakatuliki wamuleeta nsobole omusoomooza, nsobole omusaaliza, ngende nsembere nga n'olidde nga ye tasembera naye afune enyegenyege asobole okugattibwa ne munne. Mumanyi mwene ebyamutuukako, nsaba mumuteeke mu ssaala Mukama munyeena. Maama neenyaza neyanze nsiramu okwongera okukulaganya gwe gundi omwami wange omwagala okwongera okukwatana, okwongera okunywerirako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nyongera okukulaganya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Bwe tukuza abaana nga tebali mu ddiini ebibala mu biraba kati abantu abatali mu ddiini gye batutuusizza mulabayo. So tugunjula abaana nga bali mu ddiini ate nga balina empisa ennungi ez'omu bantu. So we can be guided to raise a generation that will continue to build our nation. Thank you very much and God bless you. Thank you very much, Mrs. Kyagulanyi, Babi Itungo. Thank you very much for the wonderful and the sweet message that you have given us
tubeere bamaama abalina omutima ogujjudde okwagala, tugunjule abaana nga bamanyi okwagala bonna. Thank you so much. Let us build the family as the first church where children learn the basics of their faith, and also as the first school of values. Mulamu waffe tuzimbe amaka nga eklezia asookerwako abaana nga bamanyi eddiini, ate ng'essomero erisookerwako ali empisa ennungi, abaana nga balimu empisa ennungi, nga batya Katonda, ate nga bassa ekitiibwa mu bantu bonna. Tweyanza nnyo mwenna abatukoledde donations. Thank you very much all of you for coming. Banange kyemukoze kiyitirivu aba Tuesday class. Mr. Bahat ne ttiimu yo mwebale nnyo okuteekateeka, mwebale ddala. Tujja kuddamu okubasinkana mu myezi gyammwe egy'enjawulo, twongere okunyweza enkola eyo nga buli mwezi komawo wano okuddamu ebiragaano byabo. Ate ne mbasaba mweyamise nnyo ba chaplains, kubanga buli mwezi kulina father akukulira n'akakiiko akakukulira, abo twabateekawo basobole okuyamba okulaba nti ebyessanyu n'ebyennaku twongera okubeera wamu. Ate tukwebaza nnyo ekibiina kikumi nga ebyennaku tubeera wamu, ate n'ebyessanyu nga tubeera wamu. Twongera okubajjukiza tewa Tuesday class bw'ozaala omwana nga wagattibwa wano omuzzukulu waffe tumubatiriza bwereere, era ekyo abamu badde mukeerabidde. Ate bw'ozaala abalongo oba oli mugatte oba toli mugatte, wonna leeta buleesi ku lunaku olwo, abo tubabatirizaawo noddawe n'ettikiti yo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati tulabye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabanyo, owangule.